Omulabi wange omulungi nkwagala nnyo nsuubira nate era obadde onnindiridde obula bannange mwagala okunnindirira mwebale kunnindirira mbadde mbabuzeemuko katonotono naye era nteranga n'enkomawo oli otya alaba Queen Mother Productions mukwano weebale nnyo weebalire ddala kansuubire nti mukwano oli bulungi kansuubire nti ebizibu ebyenjawulo olina engeri gy'obikwasaganyamu nange mu edduniya gye tutambuliramu naye nga ate tugenda nga tubirwanyisa mpolampola ala natoosa ate okuba nga tubivuunuka kansuubire nti oli bulungi nate olunaku olwaleero ndowooza nkomyewo okufundikira season 3 nkomyewo okufundikira season 3 munaga nti bayagala bakolemu seasons kati season 3 ndowooza ngikomekkereza olunaku olwaleero singa bana tebafunye empisa nja kudda wanyo abantu njaga nnyo nebateekamu empisa olema ofuna empisa nga nze nzikukaka nga nzikuteekamu wenzikuteekamu notereera nga ntereera bw'olaluka nga ndaluka sina tabu wabula mbazze wano eno kusomesa obatabuka nga nze zijja nga nsomesa nga beetereeza ensonga lwaki nateera onkomyewo mbeere nga mbabuulira mikwano gyange abalungi sisobola batwala for granted mwebale kubanga mwagala Sheno mwebale kubanga mwagala Queen Mother Productions mwebale kubanga mwagala Queen Mother ng'omuntu mwebale nnyo mwebalire ddala nsiimira ddala byonna byonna obwagazi bwe mundaze olunaku olwaleero ngenda kubanga nkomawo nsiibule season eno nga bwe mbagambye era nga nzize kubategeeza nti singa abantu bano batabanga tebanneesonyiye sijja kubeesonyiwa Sheno njikola ne Kimbo wa Martin wetwali nga tunyumyanyumyamu oba nga tusomesa abantu wabula abadde tannatuuka so wanaatuukira wetunaakwataganira naye nga ebimu ku byo bye bino wammanga byenjagala okuba nti bannaffe munnyonnyoka nabinootiza down lwa nsonga abakubidde amasimu mubadde bangi bambi nga muŋŋamba nga mumpa evidence mayina bagamba sogera kibyo salinaako obuki tesalinaako bukakafu naye nga ngenda kubanga mbibasomera olw'ensonga nti ntegeeza mmwe abali mu kino ekintu ntegeeza mmwe so ebimu ku ebyo singa munawe temunneesonyiye bye bino wammanga ngenda sooka nani kansooke ne Saidat mpuliriza bulungi singa onooba tonneesonyiye nja kuteekamu empisa ku mpaka ntandikidde ku kiruwa abantu balina wino people have wino Saidat singa onooba tokomye nga tofunye empisa njagala nkuwe empisa zino wammanga nja kujja njogere buli kimu ngenda kubanga nkikonako obukonyi katini mumanye nti mwe nabagamba nsobola obakolamu chapters zenjagala naye omufuna empisa nja kubanga mbaleka njagala ojjukire amalaalo ge wagendangako buli kiro egaali mu maaso awo mu maaso ga tata Haruna beebuuza amalaalo ago oba gaalagawa ne wagendangangako ekiro nga weeyambudde kuba akafaananyi kibe wakola wabikolako ko naani oba ani gwe wagambako wino yenna mulina n'ebyo byonna bye wakolamu nnyina zeeyisa full package yonna agira kyola musajja wattu ali awo olinga gwe wazoliza wadde nga tobeera wuwe mwayawukana naye gwe remote ye ebyo byonna wiino mulina kati emboozi ya Shekat Amina ow'Emmengo yonna njirina ojjukira sabbuuni gwe wampa ku kwanjula kwa muwalawo sabbuuni oyo gwe wampa naabe ne kiholder gye wampa ku mukolo gwa muwalawo nga kugenda kubeerawo
yehoda gye wampa ne sabbuuni gwe wampa omukolo gwa faati nga guwedde oŋŋamba ngende munaabenga we najja byonna nja kubirambulula naye oli mukazi okufa kwa sister Nabibugga okufa kujjukira essimu gye wankubirako nga yogedde ku mukolo gw'omwana wo byeri alina okukola enfa gye yafaamu nja kudda bino byo babikugambagambadde era byo birinako bulungi idea omwana gwe wazaala mu mwannyoko n'omusibe ewaffe yenna wiino waali waŋŋamba abaana bo abawala oliwo bakolamu bizinesi wakiŋŋamba oliwo bakolamu bizinesi era yensonga lwaki oli ku mulimu gw'ogutambuza endiba njagadde obbirambulula era ndidda bashekati botambula nabo si botambula nabo lwaki abakyala mbawayiriza bashekati bo ku mizikiti egy'enjawulo bewakola byonna ne meeting gye bakutuulako nga bagenda okukoba mizikiti olw'ebikolwa byo kati mukwano yenna wiino muyina sente za ddalasa ze bakuwa mufumbire abasiraamu emmere n'ozikozesa ebibyo obukyayi bwe bakulinako be baali baagala okukola ne bakyakukwatiriridde bingi wiino wa mashekati ab'oku mizikiti mulina mu bujjuvu soka nkomeko wano eno ndowooza Kimbo walabika ayingiddewo tugenda kubanga tutandika show mugitegeere bulungi kuba kyabika tejja kunnyumira nga ndi nzekka kati engeri gyayingiddewo kati wayeewayeemu ffenna temuvaawo nkomawo mulabi wange omulungi webali kubanga okyali ku programu nga mbagambye nti twali tuwumuddemukko katini nga mukulu Kimbowa ayingiddewo. Kimbowa ono manye mukwasi wa leeti era njagala genda ku ssomero Kimbowa gye yasomera nsobole okuba nga nsaba ku school fees w'omutabani ono kubanga kirabika omulimu ogwo tebakwata bulungi omusomesa tebakola nnyo mulimu teeka time omwana ono naye alihamudulira amaze n'atuuka naye era mbwe mukosefu nsanyusa okulaba Kimbowa nange nsanyusa okukusanga ate weefula muyi nnyo yogera nnyo mugamba mutya abagoberezi abalabi mikwano gyaffe abali munda mu ggwanga n'abali ebweru waalyo mwebale nnyo mwebale ddala otugoberera embeera bwetyo naye tujja kutambula mpola mpola nkakasa nga nammwe mwenna mwali mufunyeko ku mbeera bweti so tekigenda kuba kipya naye nga tubabuuzizaako nnyo ababadde batufollowing ebbanga lyonna abafollowinga episodes zonna zetwakamala okuproducinga ate neno yennyini gye tugenda okuba nga tuproducinga so tubeebaziza mwebalire ddala amiina naye nga Kimbowa ddala oli mulwadde oba olina luumu gy'obaddemu omuntu luumu ekyusa n'eddoboozi nina luumu gye mbaddemu olekayo maisi kyakayanya kati kyowulira kyoyowulira kyoyagala okwogera it is okay ani atange gwembuuza muluumu nina baayo naani kale kasanga omukyali nino munange wonsangidde badde nakatambulako akantu katini nnyo wano eno nga twagala okuloozenga oba okuggalawo season 3 kwa lwe yasookawo nejjane tulibaako ne badda netudda kati season 3 yinize neŋŋamba naye kakati season eno twagala ebeere nga ekuloozingewa oba chapter ebeere nga ekuloozinga of course tulina bingi ebyokukola singa banaabanga abantu bafunye empisa naye sagala nti batalina mpisa ndisenga w'abangi ndisenga w'abangi so abantu netugamba nti naye nga omanyi nti abantu badde batuwa obubaka obw'enjawulo side ati mumanyiko kino side ati nze kino abudu nze kino faati kino isa nze kino so neŋŋamba kanzije wano abantu baffe bano mbannyonnyole tugenda kubanga tukomekeza singa bana abantu bano tebafunye empisa osanga tolidda
kuba bino tubikola naye nga mulimu okukola ki okuyiga bangi abayigidde mu kintu kino abaana ababuwala abankubidde amasemo abali bakoze ensobi mu kintu nga kino muwala nga kye yali yakola ne baba nga basobola okuba nti bakola ki babanya ensobi zaabwe ne beetereza alihamudulira era nkyebaliza Katonda abasobodde okutereeza mu ki mu ekyo ekintu. Kubaza batubuulirako nga obadde omanyi nti ne bakubuulirako ku bimu bibadde mbapiningirako singa banna bali nga tebafunye empisa nsobola okudda kitegeeza ki nti na topics nnyingi nnyo nsobola okujja kubanga nkola ki nga mboogerako ze mbadde mbuulirako ku bantu abalabi baffe bano abalungi. Yes, please. Era nga mwabadde munnange Saidat oyo watulina amalala awo kumpi ng'ewaffe ekakererangangako Saidat naakola ki ng'agenda neeyambula nagerako yakolangako emikolo gye eyo full topic wanaabandi mugambye musezi oyo munnange naye abafu bamwe mwebali kweri abafu afu baffe gye bali bwe eddalo lyaliwo wali eriri yabalya yamanye ebyo byonna bijja kujja mpola kubanga omukyalo oyo ssemwangu era mu ekyo kyekiri ne kano kwe baŋŋambye yeefula bino ebya Shekati atunda eddagala bamugoba ng'atunda eddagala mu muzikiti yeefula tunda emumbu agende ku nnyimbe z'abasiraamu batunda ebintu ebyo abali bazisa omufu omusiraamu mbisanga nnyo omusiraamu ye katoba waayiriza n'abala tubazise nze mbisangayo nnyo eyo emmundu ekwekola agende kale Shekati mbadde mayaba mukulembeze wa ddiini omukyala balina kubanga asomesa mu nsomesa ya ddiini kuwulira kusomesa abantu ddiini naye munnange ye nesala tejja mufunirayo omusajja era okizeemu wabula omwetaaga waŋŋamba gwe mwennyini mukuwe yakulema kakati ajja kundoga ajja kuloga baŋŋambye ati wani osanze maliza kye yakola Yesa bambi nabulanga mufamba byogera tata wa Faati tata wa Faati mwannyina omulungi oyo kozi yakugaba mu bufumbo Isa yakugaba mu bufumbo baye bagalo gamba mbusimanyi balina no bibeewayiriza eyo busimanyi Isa yangaba mu bufumbo ifananyi balageko ye yali ekanzu yali enkoko yali enkoko nawaye bulungi nnyo ne bagamba munnanga ati era teyakola ki Abdu teyali tajjanga waffe era ne bannanga abantu omukolo ne bagwegana nti tegubangawo Isa mwennyini Abdu lwe yajja ewaffe era munnange yeyangaba anti bagaye ifananyi nga saabalagako mwagala mbibalageko kale nja balagako family gyovaamu wabula family yaffe ennungi tali family erimu eminfetebbe bwegityo family yaffe ennungi nnyo bantu bampisa naye mukyalimu abawala abato abawasibwa bayitirivu ng'erimu n'abaana nze ng'erina ebikolobero bingi tetugenda kugyesamba kizibu family yaffe eviikamu olaba n'oli aginoonyerezaamu omu aginoonyerezaamu mutagivaako tagikuuta ojaba oliawo ng'agifunyemu n'owokusatu eggwe muwala wo Faati ne bonna baana abayagadde jaba oliawo ng'afunyeyo omulala kati munnange kyekipi ekiriwo Saidat ono hayaringanga emmotoka abantu basomera mu lupapula balinga abagaa nti ati muna bino babimpadde naye tubalina obugokofu bwako bamaloboozi go nga yina buli kimu waliwo abakuweereza information abalabye shares wedde badde baziraba nga bagamba nange nina wino omukyalo ono bwati nange mwinako wino bwati yapakisanga nga amamotoka mbwafuna abasajja ab'ebbeeyi apangisa emmotoka bevuge mbagende ku misikiti basajja era kyebagamba abantu nti olina okuba nga olina okufuna abalina kituufu sente yazikola sente alina oteekamu esente naye byo byamusala byagaana kumuwaire waliwo yamulaba nga apangisa emmotoka bazirina wino neomu ku bo bwe yali nabo bama ne bakyankalana ne banyiiga bakolanga akatale kaabwe n'apa wino byonna mbirina nze ndabagambye soga kintu kyalinaako wino kati wano era mwabamu baminagala Hajati omwami wa Hajati bakwano gye Hajati Aisha Hajati waliwo omukyala weeyo embalala neni ne wabeerawo ne Hajati hajiwa Embalabba ezo family wazikyankalanya ngaakwana up country anti batambulanga mizikiti mu misomo simanyi bagenda wakati ngaafuna abakyala balaga babba baabwe ng'ate abo bajjako ng'abaagala ezo nna story nzirina Saidat ne Abudu balina kalakita efaanagana wali Katonda yabeesanza lwaki Abudu tawasaka oyo omukyala nagamba lindako kakati ojja kimanyi Saidat yazanyako ne ku firimu
atako nali sikamanyi edda mu myaka gy'obuwala abantu baba ne wiino tebaba bakola akantu manya abantu baba bajja kajja yo ezannyako ne ku firimu byonna bye wakola mu firimu eyo kazambi bwenna bye wakolayo olina wiino mulina kimbo okutona kye bakugambyeyo nze nga bampadde amawulire mpuliriza bibyo nabyo byongamba kozi nabye mbadde simanyi byensanze wano ate nga bipya kati nate muwalange ye kati ye mulange abasomesa bamu bebe nabyogerako ddamu bankubirako gye yasomera ze gyabwe ni mamenge gyeringa musetingangangamu manyi nti mu Buganda abantu abasinga emizimu gikwata abantu nga wakika ekyo kati waliwo muwala ono Fatuma balina ku basawo baabwe gye balaga babayita bamaseeka kati mbu bagendayo omuzimu ne gimukwata omuzimu egyakwata Faati zebitemu byogera nseka egyamukwata ne gimulaga kale nizijali bujamulaga waliwo mama waffe si wakika ekyo jukira byajja buzizi kufumba omaka naye yafa naye omuzimu gwe gwamukwata ne gumwogererako ne gukwata awatali wakika kya fumbe naye bamukola obuyayi mutumu bikole nga mumaze okubala eyo nja girambulula mulaba mujagala then ku museka waabwe we bagendayo ate nembeera nga nakola ki nange omuzimu gyakwata tubanga muluga omuzimu gwo gwena gwe gwakwata ne gwogera nange mwekoze bintu naye nga mubitiibwa ebingi saagala nnyo kubya ko ensonga ez'amakulu tulina okwogera ku bino njagadde batipingirako butini singa munate bumaze mbalina ku season zinga 10 kati munnange omukulu misita maato mukwano gw'omulungi ennyo omwagala okufa naye kyemumusaba omukulu kyemusaba kiri kimu oba gwe naasembyayo eka nja mumusembyayo mukulu wange Isa nebampadde wiino of course mubimanyi omukyala gwalina yamujja ku tanboy we yaweyanambu ate kati kinnuma yafumbirwa ku buko story zayo zonna mbirina naye nno ojja kuva ku buko mwannyinaze Isa yafumbirwa ku buko yatwala mukyala wa tanboy tanboy we manyi avuga zino embutuka za gundi tanboy we yamujjako omukyala n'amutwala balaba natu bali mu kasabu kati omukyala ate yamutwala ewaabwe yamutwala ewaabwe kyakali ewaabwe ku buko gye yafumbirwa nebazimba eyo oba yawasaayo ku buko nebye wakola ku mulimu byonna 25 nani akuwa ebintu ebyo batuze bankubira essimu yange eri awo buli omu alaba yakubira nakugamba munnaye kino munange tukinako obukakafu ati nkulikodinga oba mutabagala batekayo naye kati nze wino wange namulina lako kati ndi mu closinga ndadde gabana twalina karakta zifaanagana mukama yabawa nti karakta zaabwe zifaanagana lwa nsonga katulwadde Isa oyo yagala mukyala wa tanboy we enzala gyazaalamu abaana muganda wange oyo tagirinaako njawulo ate ekinnuma taweerera oba kubuuzayo mwana we esukasini yafa akubula baana bali mwana n'omukisa gwe abusiramu ati bagamba abeera liziki okumanyagana nga atugambye 3 abaana 3 naye aweereddeko bameka afa kino eduniya kati mbadde gamba mister kati ye mukwano gwo kyemusaba nze kiri akya njamu kasooli nzimbira ennyumba ya nyazaala wange n'ogizaawo nja kuba nkuggyeko nyazaala wo kyate gweyogerako kozi bambi era ekitiibwa kikansigale nga nkyakimuwa kuba ogamba maama Abudu ate okumuzimbira ennyumba atya anti yatunda amaka ga nnyina ate byo tebibamu mukisa yagatunda nga agenda okuwasa oli omuwala bufusono wange maama ye gyali yafa ate ennyumba kati osaba azimba yaki agitunda azimba yaki bannyina abaana abawala ogira n'ogamba kanzire ewaka ate kati gwe obasabira otya ennyumba bannyina bamusabe bannyina bye yatundira amaka twakisaba dda kati nze bannyina bye yatundira amaka bo bamuteeke ku nninga abazimbi yali amwagala nti bate ibeeramu mukisa kyovala ne jjajjawo oli yafa bambi yakolemi omusajja oyo yapita maaso ku maaso nga mulwadde kino kikugamba osobola n'ogenda ebuwambo n'obuuza jjajja mukyala n'agamba omwana w'omwana wange omwana wange yamenyeka n'akataka ke
Abudu yatunda ettaka lya nnyina kwalina amaka ge na bannyina beyazalibwa nabo n'abalekawa yazalibwa yeko omulenzi ayazali babiri ate abawala bali basatu bali abaana bataano bonna abalenzi basatu n'abawala basatu be bantu mukaaga kati abataano yabaleka kuki yabaleka kuki baganda baabwe baganda bakulu bonna bafumbiddwa abakyala bafumba ina makaga noposo n'okubako bamuleka bamwesonyiwa bagenda nnyo paka ne ku poliisi era nga bambi bali kunze gwabwawulira naye kati oyogera ebitasoboka kati Abudu mu bizibu byalina byonna nga azimba nnyumba gye yatunda edda ate ye omuntu eyafa wali gizimba alifuna n'emirembe n'abagaba bannaye bannyinaze ne nnyina gyali ne jjajjaawe gyali wali gazimba n'agateekawo awo alifuna emirembe alifuna emirembe bwe kakati waliwo abantu abakola ebintu ebyebikisiru eri atakola ebintu ebikisiru abamu nga balowooza nti oba Queen Mother ono ngeri gyali mu kintu bwekiti we tunakola bwe tuti tuyinza omulumya era abantu beyalumya manyi omuntu omulumya nagamba naye kampitire mu kino musobole okukola ki nange okumulumya ye alina abantu beyalumya abamu bafamire benali simanyi ne bankubira nga baŋŋamba mbu tweyagale naffe tumulumye oyagale nani nabo barelative nindako balowooza nze enkola y'ekisiru ate awo oluwamma luli walekawo ng'ogenda watugamba naye tewatugambawo ani ayita propose eyo waliwo famire yajja naŋŋamba eye wammwe eyewaabwe nti go ofuneyo omuntu ewaabwe gw'oyagala ye owawaabwe yajja nkwane muganda we mwennyini si muganda yennyini tibazali wama ne taata naye nga wa famire kati we mwekwana akitegeere nga sibyakweka mbu twewase neŋŋamba naye kakati nze maayi nga sirina eyo oyo oba yali ayajega just naye ku taking advantage naganda kulabanga mbanange nga tukwegomba kola butunoze kola bwe naye kati sobola okumulumya kati zaba nkozesa eyo katemba w'ekisiru mbu okumulumya tweyagale kati nno okyali ku oyo bosi we mwami nga mpita bulungi yalatange naye nze mu bintu byekisiru n'ebintu bisasobola kuzannya ze n'emizannyo omanyiza era ngiteekinga bulala emba saagala kati nze nkuzannya firimu z'omusimanyi tutwegezeeko mbu tweyagale nze gwolaba singa nvuga linnya lyange sitole yatuuka ku bantu nga bampita bannange naye kakati nga bawulira nti nayagadde oba relative balimu babiri kiba kitegeeza oba tuyawukanye naye kiyakola muba mukoze ensobi nange mba nfuusa omusiru munanga nti bagambye oba yakola bwati kati ng'okukakkanya obusungu nawe kola bwoti Queen Mother kati oyo wakizuula mba yali akwegwanyiza bwegwanyiza nga muntu oba yali mutume era mimi embooza infact nga bwokinga namugane katola nti nange mba nfuuse musiru firimu kiwanduza embanzanya ogambye yali ayagala kuwa bakuliwo kulumya nti kumulumya naye nga nze omutima gwange si musanyufu nze mayi okola ekitongo omutima gwange ekibi yali ayagala kuwasa singa yali ayagala jesi omuggyemu bujja yali ayagala byakumpasa ddala kati ne bosi yali ampa kugundi tuuse awandi muggyemu you help this man you did this and that kati biki you a good woman wandi muggyemu neŋŋamba munnange kati wankwiwamuko sole bagimunyonyola bulungi nagitegeera ate njagala nnyo benzi bampeka Range Rover bantekeko erinnya Queen Mother kati nze kyo nga kintwala ate nno wagaana buganye wandibadde omugjamu mayi bukyangotandikatusobuzino biki byongedde okuzuula ku bantu bano byewali tomanyi ng'otandika mwanda gwereka banange bingi ati byemuko ebyo byembadde mbagamba bagambye tunagamba really of course mu byenneewuunyiza ndimu byesiteewuunyiza nnyo naŋŋamba noba kino kisobola okubaawo oba kyali kya justi mulimu byenneewuunya of course ng'omuntu naye neŋŋamba naye kino tekisobola kubaawo naye nga ate kyabaawo nga kyabaawo ebintu kubanga kati waliwo waliwo n'ebya empapula waliwo empapula eza abalina empapula n'ekipule abagenda mu kipule empapula nja baloopa gavumenti ekozesa teyagala bantu empapula zitya empapula academic papers balowooza afe abatula mu kirasi ne tusoma tumala budde abantu abamu bakikola empapula
waya waliwo omuntu akugamba waliwo omukwano gwaffe ye jjajja mukadde yagamba ye jjajja mukadde abeera Bungereza eyo gamba muwala wange agume ka audio wakampa jjajja mukadde nakaluza manyi waliwo ekintu kyosobola abantu okwegumizamu kola n'okubuzabuza nti siri muntu apretendinga ekyo kiba kinnomye nkiraga nti kinnomye ekyo abali kumpi nange bakimanyi bwemba nga sijja kwogera ku kintu mba sijja kyogerako kati kiringa ng'abantu abeebuzabuza tugeze omwami ne mukyala manye ekyo kiruma waliwo ekyo kikulira munda naye nga kikula naye nga weebuzabuza tugeze bakutte kati gago ova mu luumu kati anyway tuwaza jo tugeze oli mwami onna mukyalawo mutambudde musanze mu hotel ositudde naye asitudde ku ssaawa eyo toba ani agamba nti ani alina omusango mwenda ddala either muvaayo oba nga mbadde muyingirayo naye buli omu alina omuntu teri kyokwegaana kati bwemudde ewaka manyi guilt eno ebeera nzibu nnyo nti omuntu toyagala kulaga busungu oba oyagala okubulaga naye ate ng'obadde mu kibi nga ddala oli mu kibi kyekimu ng'omuntu nga bukwatidde era mu kikola ekyo kyonna kyonna nga kibi naye nga toyagala kukikkiriza nti kibi munda kikuluma kungulu ng'olaga kirala. That thing is too bad. Kiba kibi kinga banagamba gondi naye kati nange bampayiriza era bwe mundoza bimu ku muwala wange noli kibaliko olawe yayogedde bwati awo yampayiriza olawe yagambye bwati ne wakyaka naye wakikola yampayiriza kati nombeera nga mwekonsolinga temwagala buli omu kukkiriza sindika okizzawo oli gwe musobya nola sindika kizzawo na agwa oli musobya kyebika kituufu naye olwokubagamba nange nakwewolereza bwenti nti yampayiriza nange nogamba wano yampayiriza mubeere dro naye nga mu mutima ekikuluma kibeera kintu kirala. So jjajja mukadde agamba nti byesonyiwe era baveeko baleke kubanga bigenda kwongera kulumya buli lunaku. Nze tebitobola tebinnumya kintu nga kinnuma. So kati abantu obagamba eno episode esembayo naye we banaleetayo ate ebintu ebirala. Nazijja era nga wemba nnyonnyodde. Naye ate okulozinza ogambye eno yesembyeyo bagyeko engalo. Babeera nga bagira nga nkulozinga. Ogambye bagyeko engalo. So kakati bo tebagitaking taking advantage bagaye tumuwangudde ono. Okubajjako engalo. Nti tumuwangudde emundu zize ku ggombolola. Jabawo empisa ku mpaka. Empisa njaze bateekamu ku mpaka oba mwagala oba temwagala. Nze ndowooza. Anyway, kiyinza obba nga kyendowooza naawe kyolowooza. Byebakoze kati bennyini beeyanise mu public ebategedde terina kyetategedde ate nga byetubadde nga twogera tubadde ntubijjangiramu ate kati nina okubireka lwa nsonga yo kimanyi nti nno nzija kuba president obwawa ndi muki oli munnauganda bannanga balabi banga bali nzija nno omanyi ku nsonga ezagala okundeta kuba president walidde nina ensonga zenjagala ensonga ezimu zezo kwebyo ezimu etteeka lenjagala osooka okutereeza obulungi zenga president ajja egenda omuntu asobola kulaba nti ndi ku shopozi muntu okugjako muntu nakubira n'obujjako nenakulemerako ate nno oyo ogundi wange naye kakati nakola ki badde njogera kyanti essimu ekyakalanyiza ogambye ogenda kuba president nzija lwa nsonga etteeka lenjagala okutereeza obulungi ligenda kuyimira nnyo ku basajja omwami yenna oba omulenzi oba ani kasita oba nga okutta omwana ng'orepinza omwana no compromise kalaba kalaba bwe banaamubanga muwayiriza muwayirize teri ati kasi obukakafu buvaayo evidence nezijja bulungi nnyo ddala nga orepinza omwana ono nze teri kuwoza ku rugimu eyange kalaba ako kamu etteeka eryokulala ku basajja ajja kubeera nnyo ku basajja etteeka eryokulala ku basajja kasita oba nga oyagadde omukazi ngenda kukyusa ensi eno yonna egenda fuuka nkatode kyoba nkulisitaayo one man one wife abasiraamu temwenyigira mujja kunnonda ku mpaka togenda mu palamenti okusinga abali mu kunteekateeka bandabye nga nsobola abangambye jangu ku bwa woman mp jangu ku bwa meya obwa president buleke nawe netudde tuvuddemu neŋŋamba queen ma sobola nsi eno ngisobola
nzija kuba president banange so wenakyusa ebirowoozo era nja kudda mbabuulire nti kati nkyusizza tuseka mugenda kubeera neno nga muzigulire nze omanyi abantu olina abantu bangi abakugoberera naye bajja gamba maayi oba kati abadde ki omanyi waliwo omuntu gogoberera aliwo omuntu kati waliwo nadde ekisajja kino kyebayita kibasajja mivule kati abantu bagamba masajja mivule yagwa eddalu olw'ebintu byakola so naye bajja gamba oba kati maayi avuddeko ngenda kujja so amateeka nga kugenjagala okutereezaamu musajja okutta omwana kuteka kalabba naye era bwe kiri ereteeka bwe litewuliri terinyikidde bulungi baba basiba ne bakuwonabona kufa abaagala abaana abato abaagala abakazi bintu bino ebyetya abakazi okweta jukira tuka programu ya Save Our Soul twasamyewo gy'abantu so teri kwa bantu bano kwagala kwetta amalogo gafuusa amalogo abasamiza njagala bajjako mirimu bayidde njogedde ku musamiza nejjukira mama Fiina zirazi bannisanga nali njagala okuloga singando ze bannange naye waliyo nakuleka onoonya musawo asobola abambi yankubiye yankubira twayogera ku simu naga twogere ku voice note WhatsApp nenga bwe nagenda okusakana mama Fiina ono nyinza okuloga Mafina semulogo naawe timwagala baloga nja baloga bangamba Fina business woman tomutya tomutya oli business woman nakuja kwa president bana isimu ene nkubidde nnyo naye oba aŋŋamba ki nsooke ngire kuba kati banange eno channel yange ne ya Kimbo osobola okungana okukwatira essimu ku channel yo oba kuya simu kyokka nno njogera essimu eyise anyway era ajja kimanya mbadde enkola eno sijja kula nnyo tu professional eno siri ku munyenye ya gwanga nti bannange mbayo kwatidde essimu ku nnaaka naye bakansooke ngikwate nzigyako essimu cameraman soko nzijeko kwate essimu eyo Kimbowa ate gwe eyakola amasimu kyozirekawo n'okwata amasimu newe kyekiriwo weetereeze kiki genda nokuzanya kenkugambye katono Kimbowa tuli kuki kiki Uganda kati wetuuse egudde eddala kyenkugambyeko sagala kyogera Kimbowa nkwegayiridde tokikuba abantu mu maaso njagala soka kinoonyerezako obulungi bange bagenda kunsindikira kuno ebifaananyi ekiriwa gundi bagenda kunsindikira kuno obukakafu voice note Kimbowa kubaddeko aba following live kubaddeko aba following live nga tesimu eno lyose nenjikwata ayi mukama Kimbowa bangayi bagenda kuntekerako ebinaaka ku ssimu kuno anti leero kiki kipedde n'ensogo munansonyiwa naye bino byonna mugenda biraba mu famire yaawa asooka enzijako mu famire omunasobola okubuuza lwaki sinyiza obunyiizi kubaagazi ku kimu kisoboka naye nze kankubuuze oba omusajja oyo omusamize ng'alina ebyo bamugamba aweze akole semanyi naye gwe bwe byaddala gwe banaye mwagala okumanya lindako nesimu njitya naye oyo omwesiganya bikuwadde ebyo aŋŋambye agenda kunsindikirako evidence kyengamba yo omwesiganya oba naye ayagala bifuna tubifiirwe semanyi naye nkubuulire mutidde president wa mwajja ebiseera ebigenda oshuba nemulina okuguma naye kankubuulire maayi nawe olyawo ndaba kinanyumya nnyo bibidi nase ebyeyabebi maayi nkubuulire kyoba okola ebyo nebena nga biri bwe bityo okusaaga kuve mu kusaaga kuva mukusa mukwate matovu mutwale efulabuwa mwende wano mukwate matovu mutwale mu rihabu yeetaaga yagambye ogambye nti nno matovu ate kati era tutuula wano sinjogedde kyoŋŋambye kulindeko nkyalimu akabuusabuusa masifumya kitunga simaze kubeerako ku nnaaka amali yankubira si musajja neleero nambe simu eno biibino bwanyiridde linda yawona omusajja yaliamu lindako abafaani bo bagamba mbonyirimu nyirira kyoka okunyirira nyirira ye nga tonkulisa manzi kati nagala nimajaga kulya kyamisana nga ngambe leero ngenda kukirya Dubai leero ngenda
kati nkukulise wa bono nakulabye ne queen nga twetambuza muno mwana wange gwe sooka olindeko ebintu bya ddala naye lindako tonaba kuba ng'ofuna butuufu bwabyo naye bwe kibanga ekyo kituufu nze nga suggestion gye nsuggestinga mugende Uchi? So come. What? Let's make Ninga atala bulungi matusaka mutu buno kulaba bulungi ne tusenere banga atala bulungi ne webanga bituufu ateka school good is this rabaze sende sola kwa short eno gundi yono njimanyi kati omuwala afa abali ku kyolwo gwe koze wangambye sibyogera soko olindeko naye omanya abantu babera bazibu bya bayegana eno neno and profile picture yabwe nzizimanyi nze kyensobola okugamba ku ekyo nga bwokya kinoonyerezaako kakaso bali nga kituufu nempe wenkutte mpe kuma naluma sifulia ku mazzi g'okunywa mayi mumuwujje ne mayi nnamu ekirowoozo ekigamba nti Matovu ajja kuddira ninamu ekirowoozo ekigamba okyagala Matovu kindeese ebuku musinga sikaaba naye mayi Matovu ajja kujja ne visa agambe tusooke tugendeko mu America emyezi 6 ka visiting visa agambye yagala nnyo benzi ulira mbadde nange mutufuukidde eno sho mugera jugumira abalabi baffe naye gwe sooka olindeko eddala nga tuvudde mu byagundi gundi wazirabye mbirabye naye nze nkugambye Matovu yetagenda mu rehab ebintu bibiri nze kivudde mu byegundi ate va mu kugira kusinda kakasa nze bino byendowooza sinna kakasa bulungi nati ne bibampadde bikakasiza nati nange binnemye okukkiriza jagala bitasangala ku bino byendowooza mwami Matovu ono ateeka okubanga mu bulamu bwe ng'akula abamuvunaanyizibwako bazadde balina ekintu kye baamusala balina ekintu kye baamukola nga omanyi waliwo ebintu olina omuntu gwe manyi olwali nagamba waliwo ebintu bibiri naye gwe manyi nti ntidde ne wendi wano ninamu akakankanira osobola okubeera nga oyina embeera gy'oyitamu nga mbi ng'ereeteddwa ebintu bibiri ekisooka nga Katonda akugezesa alabe bw'osobola okuovakaminga embeera eyo oba nga Katonda akusasudde olw'ebibi wakola abalala tunakuleka kusasula kati waliwo ebintu ebijja mu bulamu waffe nga byatukolebwako mu bulamu waffe gye twava mwami ono bwe kibanga kituufu ateeka okuba nga balina ebintu bye baamusala ng'akula either byafuuka virus mu bulamu bwe nga Matovu oba omuntu omulamu tasobola Matovu byakola waliwo ekikyamu nda waliwo ekikyamu waliwo ekyakikola kisukaawo ne mulamu wange nyine nemugambako ate buli mukazi gwakwana tagaana this is not normal ne mumutwaleko mu rehab mumufunire bakansala mumufunire bapasita bamusabireko kisibo ekiri serious kusiibira musajja oyo atereere eno shegenda koma wana mayi utwala obudde osiibire ku musajja nawe ndeka musiibire ku ngani abaana abajja ku mutima ogwange nagukola ne gutuuka we gukoma ekyo ekintu kiyinza nabikolako nasiibako nasabako nekola ekyo ekintu singa kiba kituufu ekyo kyebatuwaereza sinaari yeno tegenda kuddamu yemu yafaati egifaananira ddala ku muntu y'omu temupaganya buguma mupega buguma ninamu olubutumpulyango olwagala olukankanye ate nkikkiriza ate sikikkiriza naye kituufu naye Matovu naye kiki naye kiki naye oyo ye mukwano gwo naye kiki ddala oyo ye mukwano gwo oyo gwe bagambye mukwano gwo ng'omuntu nkugambye leka sagana kwogera nga kubeera toyogera n'ebintu bye ngenda okugamba nze ffenna kyatubuze ngamba oli gwe batadde mu gundi kati ali mu firimu omupya mukwano gwo
saganda naye ate sobola munyigira sisobola era madamu munyigira nga bino byonna abiraba ayesonga gwe sobola munyigira by the way sobola munyigira ate era binavaayo nga bituufu saganda soka byasanguza ne binavaayo nga bituufu kale tuli mu kumaliriza show masavu gocha bali batolo luyimba guno omukwano masavu tuli mu kumaliriza show abane katonda tagala bino bigwe ekipya ekitaliiko gundi kiyingiddewo ne kankubuuza nate olaba oli omuwala sisobola munyigira sisobola oba badde bulaya bino nga tabiraba tabitegeddeeko ebibaddewo abiraba abimanyi naye sisobola munyigira abala nja mukubirako mubuuze abaana bali desperate banoonya wakubeera banoonya parking nkwata akusooka ompute oba nkyali yenze nkwatewa nkwata wano booti nyenya bunyo nyenya oba nkwate wano atokwata mpita nfuliyo oba nkyaliwo naye wakubye etteeteeyi lyamaanyi oluga goze nafuna ebirabo biyitirivu nakasaawa kasebo yakaguzeewo nze buli amanyi bamikwano gyange baswit buli ayagala nze mpa saawa nino naye baguze saawa mati nibadde sinakubadde esaawa eri ebadde entani obadde omanyi eri eyabulawuni ambananga nabyo zebananga abagala okupa ebirabo nze ndi muntu naye kalungi atunda amasaawa oluga yeyangiza ekiteeteeyi kino anti nzija kuba president kati nokubanga ndi smart ne mu bulago ndaba mukanekeresi bonna embeeranga nabo golodi nze nabeera nnyo muntu wa golodi essaawa zintwalira nnyo ebirowoozo mu byemangira era nze essaawa nze wonzika program wallahi amazima gatona mugulu yeekume wano n'ebigambo bimpeddeko nazeera sibirina nnyo naye kino kye baŋŋambye ate nga nebibanga ebakyansindikira ebirala kandi aba oba ataddeko kino ono omuwala sisobola kumunyiigira yadde netabwe era oba oli eyo ng'omanyi nti bannanga amawulire gatuuse ku senga amawulire nagafunye soke tugenda tukole research ku muwala oyo tulaba bituufu obanga ono naye tali mu kwagala ffenna tubifiirwe ne kati gundi yazijjewa nati bingi byekyalina okwebuuliriza ono screenshot zo ebifaananyi gundi zooli bino message aba yazijjewa anti mwina whatsapp group za family ebifaananyi tuve wano mweraba tuve wano tusiibu olwa kantu kenjagala osiibula nako njagala kwogerako nkalabye nnyo wiiki eno nga katambula badde nkalaba ku social media nakalaba kati wiiki eno ndabye abawala babiri abagole babiri naye n'omwezi oguwedde nalabako akantu ako abawala abafumbirwa lwaki mugenda ku malaalo ne mutwala ebifaananyi ku malaalo ani yabagamba nti bw'ogenda ku malaalo ga maama oba ga taatawo olwo oba omuwadde nnyo respect omukolo gwo ne guba mulungi nkiwulira nga bakyogera nti oba olina omukolo nga maama wo yafa oba muzaddewo nga yafa olina okugendayo yes oba olina okugendayo maayi omuntu bwafa kuba nono omwana ono omuwala yafa simanyi nge 3 days after the introduction mbu teyagenda ku malaalo ga maama bagamba bagendeyo n'aligaana simanyi n'akola bitya mama we taata we one of the parents guli omukolo gwali muloge jasi gwalimu eddogo bulogo naye nga ekitunukuza nemwanyina yafa after week oba olina okugenda posi kye bakola ndowooza oba bakikola ku lunaku olwo ate bagendayo that same day kankubulire kino n'abalaba temugenda kukiddamu nga amaze otegeera wa mikolo bakibasomesa tebakisomesa naye kino kya buntu maayi omuntu bw'afa ffenna tukimanyi nti omuntu bw'afa aba ayawukanye naffe era ensonga lwaki tumwanguyiriza atuveemu muzadde tafa abasiraamu bo batuyambako bo bakikola mangu ne bamuziikira nti wuliriza deni eddiini erazimuziika ya day after naye tumuziikira wagende guno omubiri guba guweddewo omwoyo gwe gyamanya gyagenze oba agenze mu ggulu oba agenze mu geyeena oba agenze mu jjana oba agenze mu ekyabasiraamu bakitaba tekitali jjana kyonna kyaba agenze era nga bogambye nti eri emagombe mizimu omuntu wafa atawukanako abakambwe ennyo wansi muzimu gwe guliyo kati gwe buli wonoogana nti olina omukolo gwo embaga yo ya leero n'okwata ebimuli na biki n'ogenda ku malaalo
ekyamazima awoosikawo mizimu. Omuntu oni waba wali omwagala nnyo nga mwalina bonding ey'amaanyi bw'amala okufa aba amaze okwawukana naawe. Yensonga lwaki batugamba bw'oloota ng'oba omuntu akusika omukono oba yali maama oba yali ani gw'olabanga ekirungi nti akutte ku mukono bazza akukyalire bagamba byekutuleko. Si birungi okuloota omuntu we yakola ki eyafa nga oba akuyita akutte ku mukono akusika si birungi. Kati gwate bw'okwata ekifaananyi n'ebi oli mu gomesi mbadde mbalaba ayambadde kadaali bulungi ayambadde gomesi mwagenda ofulumira okugenda ku malaalo geewammwe kintu kikolwa kya buntu bulamu okugalimako obutabeera mu nsiko si tekiri bibiriko si kya bwakatonda nti olina omukisa gw'ojjawo ate n'Abaganda balina olugero nti otangajjira busanga asaba oluwanga obulamu omuntu aba yafa otangajjira busanga asaba oluwanga obulamu omuntu bw'aba yafa ye teyasobola kwetaasa yafa. Kati gwe ate ogende ku malaalo ge osabewo ki kitegeeza oyo talina kyasobola kukola kikuyamba. Ne bana abasoma Bayibuli bakimanyi oba omugamba kibalanzi kimbowa wenaafa baniye nati nabagamba ate nabagamba mundoge mpola mu abandoga mundoge mpola wenaafa jukira ogambye emizimu giba mikambwe nyira emizimu giba mikambwe ngenda basookayo nakiriza nja kufa naye nja basookayo mbalinde nabagamba nja kubalinda kimbo nja kuba mukambwe nnyo ne bakuba nange eyo era basisho njabeero nja kuba njikola ne istima basista baffe ate jiwangalirayo nnyo basista baffe abakola emikolo ekintu ekyo mbadde mbalaba mu kikola nnyo n'ogenda ku malaalo ga mukadde onootwalayo ekifaananyi simanyi mbu kumwebaza oba omwebaza ki omuntu bw'aba teri mukisa muntaana gwe yinza kuwa maayi njagala okose common sense omusajja mu Bayibuli amutanga Samwiri yafa oli najja n'amuzuukusa talina kyakuyamba kale manyi abasawo Abaganda balina awantu we babbira n'ogendayo ng'olina ekintu kyobadde oyagala naye nga obadde mu process ekifuna era Katonda ng'agenda kyekuwa naye n'okifunira awo nga wagenze ewuwe n'olowooza yakoze eki kale naawe oyinza ogenda ku malaalo naye ng'era obadde mu process egenda ofuna kyobadde okola ki oyagala n'olowooza amalaalo ge gakikuwadde. Maayi bwe twaziika maama wo manyiwo bw'oba era ng'olina gy'oyise n'ogula ekimuli n'okitwalayo kitwale naye toteekako bintu birala tolowooza nti olina kyogenda okujja ewantu awo yawummula ali mu ggulu alina Katonda we talina ffe kyayinza kututaasa byalina okukola yabikola nga mulamu ensi n'agitulekera naffe tuggwese olulimbi olwaffe. Abawala mwe n'abagole abakola ekintu nze ni mwogezi wa kwanjula naye bwe naakizuula nze sijja kukola mukolo gwo singa naakuzuula nti osoose ku malaalo ogenda kugenda ku malaalo ago nga galiko eddagala bano abeerozaaroza omuzimu gukubire ku malaalo nze anti wange tabeera muno ajabuzi naye yali yakaddayo bw'ati maama we n'afa yali azze kumulabako naye yali yakaddayo maama n'afa. Maama bw'afa ne basiba ebisaawe byonna nga teri nnyonyi ekkirizibwa kodde eno ne tuziika twaziika mu covid awo bwe yakomawo ebisaawe nga babitadde 223 ne tugenda ne tutegekayo service okusaba kuba teyasobola kuziika nga yakatuuka ku malaalo bwe papa omuzimu gwamwambala n'atandika okkankana ina ne tudumudusako ne mu ddwaliro naye lwaki omuzimu gwali gumukolako effujjo eryo nga yeyamulabira n'omulabira yeyamujjanjaba yafacilitating amaziika entaana ennungi keesa ennungi lwaki gwali gumukolako ebintu ebyo kitegeeza omuntu bw'aba afudde basisters mwenna abakola ebintu ebyo nkibabuuliridde omaama wo nkimanyi wali omwagala n'afa nga omukolo gwo tegunnatuuka one baneeno mbunguladiweeti nze taata wange mama wange talabye ku mukolo gwe n'okwata gawuni n'ogitwala n'ogyambaza amalalo mbu naawe yambalako weesitulira emizimu gy'otamanyi mwekola ebintu naye mwesitulira endagaano ze mukuyingira mu ndagaano ze mutamanyi gye zigenda kubakomya. Maama wo yali maama wo ng'akyali mulamu bwe yafa yava mu bantu baffe be tumanyi kati yafuuka bulabe eri ggwe nkubuulire maayi mwana wange gwe nkumanyi ne maama twamuziika mmanyiwo mama twamuziikawo ne tuteeka wali eri Katonda olunagenda nezigamba munange taata wange nagendayo ne mane ngenda kusenga wange senga wange nati yali azala Bakaluba waliwo ne yangamba ndege Bakaluba oba mwesiba kansooka embuuze aji Bakaluba ono Bakaluba Yasini mu Uganda mutabani wange senga wange yazala taata wange yebase wano kati mu family y'abanene Bakaluba yebasaawo
yasenga wange era n'okukyala kwange kwali wasenga wange oyo so watwalayo ebimuli n'obasaba bakubereremu ne bagamba munange senga ndibona basenga bange mbeera nga mbasabirangako okubasabira it's okay basaba ne mbasabirako tulomberayo tuwa tugenda ffe kubijja obasabira it is okay okubasaba kyekikyamu oba you get a point obasabira kiri okay but okubasaba nti osaba bagamba nti munkolere kino ebyo kifu ate agenda kukolera kye mukazi wattu ne muntana tomanyi oba omusazi yamulyamu takyalimu gwoli ku kiseminti kyofa jangu lokoka jangu ofune emirembe omanyi natuka neŋŋamba katonda ne kati manyi waliwo abantu nga obeetamu waliwo twagana bibeetoolodde kubeerako kulyange eddiini ebagintamya abantu bali batamizanya eddiini y'obusiraamu ate nekino ekyeyongeddeko ddala kye bava ate kati waliwo baseeka abali ku social media ennaku zino wobawulira obusiraamu bukutamu ntamizwa abasajja abaganda kuyasa mukama ali bampadde omusajja katonda musaba ebintu n'abimpa akajja ofune muwaya ate oba muwaya si muganda sagaddemu ampe musajja muganda ate batali baganda nabasiraamu bagenda okutawaanya najja kuyomba naye nga gweyogedde ensonga yo naye sinalangirira kyobwe ekiri temukyako mwagala munanyimira akalulu mbalaba abaana basaba bano abali mu social media bali mu kwogera ebyo ebintu bambi baseeka kituufu eddiini yaffe erina oba ekyobola abakyala weeyitiriza naye ate ng'esukkulumya nnyo omuzadde maama naye ate abakyala bebawasakati naye bibeera nga binkonfusingamu sibula maayi abulayi baffe abalungi abadde ku puroguramu yaffe mwebale nnyo okugiraba era nga neebaza mwenna ebyo twebadde naye nga kimuba mumanya ngenze nina ekindi ku bwongo kyesategedde nange bulungi nekimbo yaffe nakitumazeemuko akategeera naye oba muli kimanya mu maaso awo badde nga tugenda kuddamu kubyogerako sanga muli bimanya mu maaso awo naye nga abantu baffe mwenna abalaba puroguramu yaffe tubeebaza nnyo twebaleza ddala naye nga n'abannaffe aba Metropolitan International University banetyaga ba bursaries beewaire bagamba ku lw'obulungi lwa show ku lw'okuyamba abantu bemuyambye mujje bursaries weziri ngenda kubanga nzibawa aba Latamine Technical nabo batuwa bursaries aba Macland nabo batuwa bursaries bannange mujje mubeere nga musobola okuba nti musoma ku lw'obulungi lw'ebintu ebituvaamu ku lw'obulungi lwa show ensonga lwaki bagamba katubawe muyambe abaana b'eggwanga lino kyekimu ne manager waffe yalina saluuni awo saluuni ewandegeya bagiyita Diva Unisex Salon osobola okugendayo ne bakola akaviiri ak'omulembe oyagala kusaba bino ebyaba bebi dekimbo wakatako mu kaviiri kange mukalabye dda oyagala kunkaba nasira ebyaba bebi anti nafe waliwo yampisa bebi kati nanga bakusabya akaviiri yabadde mukazi twebisala bakuta bebi kati basibya nebibigs ye abantu bali abaali baagala nkubeereremu baatuwa ku sente ezikola omukolo tebanaba abali bagala nkuwase ate nani nja kuwasa era tebanatuwa sente za mukolo oyagala bampase olina okubanga otwa ku sente z'omukolo nja kuwasa obeere waakubiri bannange musobola ogenda mubanga mubawagirako mwenna abatwetaaze musobola tufuna ku namba z'essimu ezo abalina ebizibu ebyenjawulo puroguramu ya Save Us otaasa omwoyo egenda kubaawo eno shi ekomye wantu kati mu maaso awo ngenda kubanga mbaleetera bayo data yange abaagala okumanya pirimatha yanibya yazaalibwawa yasoma atya yakola atya yazaalibwa Namugongo byonna biri bitya mukapeera Namugongo gye banziika kaakati byonna mugenda kubanga mubimanya mu show zenaabanzizeemuko okukola about my life kwegamba nja kugenda okujja mu 2020 eyo gye mutegedde nga ndi mujjuvu genda kukola life after bino byonna ebibaddewo betaaga okumanya abaana basoma baana basigalawa bali bulungi baana bakubuuza taata yalagawa famire babuuza amaka gyegali halo byonna basutati ebinkwatako kamera person yangambye mayo nokolayo live bali abantu balinga nga bameka babangamba nkole ku live kimbo banda bayo live di bagala nkole ku live oba biodata ebinkwatako nzimbayo ku live tusibudde mweraba bye